olina okutunula nti nze ngaayogera nakasolo busobozi ki bwe nnina okutabagana n'oyo gwe nasowagana naye ekibanga ddala gwe musaayi gwange. kubanga omuyimbi yali Paulo Kafeero alina oluyimba lwe yayimba nti musaayi gwange nsaba twogere. bwe ntyo nkubiriza abazzukulu ba Buganda bawuliriza omukutu guno gw'ababaka, nange mbagamba nti bazzukulu ba Buganda nsaba twogere nnyo. ebisanyusa n'ebitasanyusa tubyogere, naye buli omu ayogere kyalowooza tusobole okunogerwa embeera eno eddagala, tusobole okujja mu mbeera ey'obubi gye tulimu. tukomye obusungu, empaka, okweyagaliza, okunyooma n'okulyolyoma, tubyejjemu. ebyo byonna byonna nze ndowooza tuli ne mu mbeera enzibu ennyo bweti. Katonda alina kyayagala kututegeere. N'ebbanga lifunaamala nga tukyatwala mu maaso obusungu, empaka, okuwakana, okunyooma n'okulyolyoma, tujja kusigala nga mu kiseera tunonyayo bwe tuvunaana, tunonyayo bwe tunenya gundi yakola bw'ati, gundi yagenda bw'ati, gundi yatulyamu olukwe, gundi yatunula eno, naye nga amakubo ag'okutema ffe nga ffe ffennyini ab'endayannakalama okulaba nti tujja mu budde, tuyinza okuba nga tujja kukola kitono ddala. So nsaba mu mbeera eyo nti abalungi bali balungi ffenna amaaso tugatunuze mu kunyumira Buganda. Amanyi ategeeza oyo atamanyi, so n'atamanyi abeere mugumiikiriza afune okumanya. kubanga ekizibu kye tusangidde ti ate abatamanyi bawakana nnyo ne balemesa n'abalisobodde obbamanyisa, ne balemesa obbamanyisa oba okuwakana n'empaka okwo kutalina makulu. Sebo kya bulijjo ebigambo tebisobola kubeera nga byonna bijja kuggwayo, ate n'okwogera ebingi tekuba kusinga musango. wabula yongera okwebaza Mukama Katonda olw'obusobozi bw'atadde mu bannaffe bonna abasobola okubaako nekyebakola okusobozesa omukutu guno okubeera ku mpewo. Tusaba Mukama Katonda abonere obusobozi obwo. Omukutu guno ebeera entabiro ey'okukumaakuma abali ebule n'ebweya, bawuliziganye, bategeere, tunasobola okuwulira eddoboozi eridda ebuddo. N'ebigambo ebyo nebaza nnyo ogumpeereddwa, nebaza abateesa mwenna n'abakubaganya ebirowoozo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agondegonde. Bannange oyo abadde Walusimbi Kasolo e Buganda ng'asinzidde ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka, ng'asomesa, awabula, buli kimu kyonna kitwale muli, nga ebigambo by'abateesa ku lediyo ababaka bisaana ggwe mwennyini n'ojja ne weewulirirako, kubanga akuddira mu luyimba taluwoomya. Bisaana ggwe mwennyini n'owulira abateesa ab'enjawulo, kubanga lediyo ababaka tumuwa ekiseera kumpi ekiwerera ddala amaleyo ensonga ezisobola okubeera nti ziyamba nnyaffe Buganda. Nga Buganda tebwasaba ali wano, ngenda kumukwasa akazindaalo abeeko ne byayogera ku by'abateesa ababadde waggulu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ssebo Buganda tebwasabwa, akazindaalo kako. Awangaale nnyo makulu nnyondo agayasa embazzi
era buli wokankwasa mba ndakasidde. Muganda wange Mutabaazi weebale nnyo. Obudda ebuddo butuuse. Obuganda bwatunula ebuddo. Obuganda bwa leero oba oli awo butunudde Emmengo. Obudda Emmengo butuuse. Tujje mu nnyumba ya Muteesa abalabe be bagenda okukwasa ebiwandiiko byaffe. Obuganda buddemu bufune obwetwaze bwabwo. Twebaza muganda waffe Olusimbi Kasolo asinzidde e Buganda n'asomesa ebigambo kwegamba byowuliriza omutima ne kwennyika ate n'omaliza nga bikuwadde essuubi. Laadiyo eno, laadiyo y'ababaka nga bwe twabategeezezzaako nti oba oli awo omuntu ayinza okwebuuza nti laadiyo y'ababaka kitegeeza ki? Laadiyo y'ababaka kyava mu kigambo ababaka nga bw'okiwulira nti gwe bw'ogiwuliriza gwe mubaka wa kika kyo. Oba oli w'ekyaggwe ng'ogiwuliriza gwe mubaka. Ow'essese yagiwuliriza yabawadde obubaka, yaweerezzaako obubaka. Ab'essese banne babuulirireko ku laadiyo eno nti Obuganda ku mulundi guno bugenda kukuza omukolo gwa bulungi bwansi, bugenda gukuliza ssese. Laadiyo y'ababaka tubategeeza lunye nti laadiyo eno ya bulungi bwansi, laadiyo ya wannakyewa, luzzi lugogula buli aganywako. Bw'obanga osimba oluseke ku laadiyo eno, tubasaba mubenga mugiyamba laadiyo ebeerewo abalungi abatuwuliriza. Laadiyo esomese, esobole okusomesa omulembe ogwo oguliddako Buganda ey'enkya. Ndisimbanga akaggo nengenda nensomesa ku laadiyo ya Buganda eno eriwo. Buganda ey'enkya tugiteekedde tutya abalungi abatuwuliriza? Ogatta omugatte ogw'ensusuuba n'ogamba nti nooti nnya 2.8 9 7 2 lwe lukomo lwaffe. Enkola ey'omulembe etweyagaza obwenkanidde awo eya Skype eri ngabo ya Buganda. Ate n'akasanduuko kazi email ne kaba ngabo ya Buganda @gmail.com. Omulamwa gwaffe ogwa leero gugamba nti Buganda ey'enkya tugyeteekedde tutya? Muganda nga atugambye nti omunne bw'aba ayogeza boggo, ne bw'aba munanaagize nga Buganda tebwasabwa, n'aba nga ayogeza thirimi, mumuwulirize. Tube nga tuwuliziganya ow'ethirimi, omunanaagize n'ow'ebboggo, tulabe nga tutwala Buganda yaffe tugitembeete ku mulembe ogunaddako, tugikwase abazzukulu baffe n'abaana nga Buganda yeetengeredde. Tulabye abakyala ng'omuziranyonyi Naziwa n'atuwa omulamwa, naye nange wensabira nti laadiyo eno bannamiramwa ne bassemiramwa nti oba oli awo tulifunayo omulamwa ne tujja ne tuwa buwe bujulizi
obaoli ayinza kuga nti gyenvudde wange, naye ne lwobubi bujulizi nti gwe laadiyo eno ogiyigiddeko ki? Laadiyo eno ekoledde ki? Nga tugamba omumulamu ga nti Buganda ogikoledde kinga omukyala Nantume bw'atugambye n'abateesa abalala, naye laadiyo eno gwe ogiwuliddeko ki? Ogiyigiddeko ki? Ffe kuba tuyigiddeko ebigambo bingi, twali tumanyi federo, ebino ebyobufuzi mubiwulidde, laadiyo eno tugiyigiddeko nti abasajja abazanya katemba nti ate abayindi bakayana nti ate n'omulalo yabawadde, nga n'omulalo abawadde si wuwe. Bakugambye nti